aba babadde beebuuza ono omusajja gwe twakalaba ennaku zino waliwo abendaba ekisajja kivudde wakino baami temumanyi nti this man has old money. I can add on old real money. Ebintu byonna byolaba wano old money. Old money. Omuntu eyagula emiyenge emyaka 20 mu something. Omuntu eyali omusomesa ng'akyasomesa n'agula saagula nga ndi headmaster oba principal nagula nkyasomesa economics e Kaboja secondary school we nagulira wano emuyenga era kuva ddanga bwe mbagambye era bwe natuuka okwagala nenziweza nenkola nenziweza era bwe natuuka nti kati njagalayo maka ga kubiri agaliraanye relaxation kemuva abasiraamu mutumanyi tubeerayo ne Makka ne Madina. Makka ne Mukarram, Madina tiri Munawwal. Kati nga bw'otunuulira laba wano wendi nze nagula plot 2 bannange tebaagula 2 nze nagula 2 yes naye nenzimba mu bangalo naye twagulira wamu naye bannange bonna bazimba apartments zisulako bazungu singa era kyovola nga nasimba nnyo emiti ku bbali kuba bo baali bazikalina 3-4 nga saagala bantunule mu kiwalaata kyange nga nywa kacaayi kange mu compound. So we bagamba nti kunze housing rental sikitegeera nali sijerega eyo principle ebeera ya muntu nze nagamba nti awaka waba waka n'orelaxingirawo kubanga nze njagala okutuula mu miti nga bw'olaba ne mu kyalo bwendi ndi mu kibira era na wano bagiyita manke zone enkima zijja era toleka tookere wabweru bw'oba oli mulirwana wange enkima ne zitakubonyaabonya kuba enkima zikyala ewange ne zikamala munasalawo n'emiti wano ne ngitundamu timba so nasalawo nti awaka wabeera waka wano nsobola okuzimba apartments because my olujja lwange it's more than 30 decimals nsobola okuzimba apartments 12 naye ate olwo nembanga ntunula wanali njagala kutunula mu nnyanja eri Luzira naye kalina bazituzimbyeko naye sifaayo nange nembateekako ebinazi byange nebikula nebyeyongera waggulu tebasobola kutunula mu nnyumba era buli omu aba alagirira agamba nti woolengera wali ekibira kati ffe at least abasiraamu twesiimye nnyo eddiini yaffe etukkiriza bangi nnyo mu abatali banzikiriza eyo mutambulira mu nkukutu bw'oweza sente zo nga olaba nti Makka teri Mukarram oyinza n'okufunayo Madina teri Munawwal era luli nabagamba nti bwe natuuka okugamba nti kanfuna ennyumba ey'okubiri eriraanye omulimu gwange n'okudda eri bwe nali nnoonya mukira era nanoonya into an affluent area Merito Road kiti kifumba nawulira nga kati omuntu toyinza kubanga correlation yo eri muyenga Kalema Close ate n'omaliriza ate ng'ogenza awalala ogenze wa Mukandole. So kati laba chain eyo omugezi ategeere nti laba drive eri omusajja ono bwabadde nga atuyigiriza mu bya okukola sente kati atuyigiriza ne mu social life bw'oba tonneeyinza teweepampalika ku by'otasobola